Mwasibye mtendo bannaffe amalwe gaffe gaganonga okugabasumira nze Helen's Mentor wano LMTV era kantandike n'emitwe emikulu. Ebyobuyigirize bya Bwasegirinya byongedde okukaluba. Atute wakayima mu kkooti lwa buyigirize. Abantu bazirise mukungubagira Magufuli. Lwaki bakyusiza pulogulaamu y'okuziika Magufuli? Magufuli yasoose kukulembera Ssaala nga tannafa. Owa LDU akubye basatu amasasi mu kafiyu. Bongedde okukwata abanuupu. Ssaabadinkoni w'Emmengo omuggya atuuziddwa. Ssente za Sacco z'akatale zibadde zimukubizza. 17 bafunye obwafaaza e Masaka. Babalumiriza okusaddaaka omwana ne balembeka omusaayi. Era nga geggano mu bujjuvu. Eby'empapula za Ssegirinya byongedde okukaluba oluvannyuma lwa UNEB okukakasa nti amasomero mwagamba mwe yasomera empapula zajjayo ate nga z'abaana bawala. Kyokka Ssegirinya yaleese fayiro nnamba gy'agamba nti nno mwe muli ebiwandiiko bye yakozesa okwewandiisa oluvannyuma lw'ekifo ky'omubaka owa Kawempe North. Sulaiman Kidandala Serada eyakutte ekyokubiri ku ky'omubaka wa Kawempe North yatutte Muhammad Ssegirinya mu kkooti ng'amulumiriza nti yasoma era empapula z'obuyigirize ze yakozesa yajingirajingire era z'abawala. Ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB kyakakasiddwa nti ebiwandiiko ebiriko amannya Richard Ssegirinya omubaka omulonde bye yakozesa by'abawala. Ebbaluwa ya Senior 4 aba UNEB bategeeza nti ya muwala Sarah Nampiina ng'ono yagitola mu 2007 ku Mengo SS. Ate eya Senior 6 nayo ya muwala Maureen Nabadda eyatuula mu 2009 era ku ssomero lye limu. Ebiwandiiko bya Ssegirinya biraga nti yatuulira mu Ppimba SS ekyebando kyokka ate index number eriko ya Mengo SS. Wakyaliwo okusika omuguwa ku biwandiiko bya Ssegirinya oluvannyuma lw'omubaka ono omutongole eyamanyibwa ennyo nga ddoboozi ly'ekyebando okuteeka obubaka ku mukutu gwe ogwa Facebook ng'alaga omugugu gw'ebiwandiiko by'agamba nti bye biwandiiko bye ebituufu era byebyo byatwalibwa mu kkooti tabimanyiiko. Mr. Update ng'abangi bwe bamuyita yagambye nti omutwe gukola obwongo buno mubulaba bafulumiza ebiwandiiko bampankuse mbawe obujulizi naye baswadde basanze ndaba. Ssegirinya bw'atyo bwe yategeezezza kamera za LMTV. Yayongeddeko nti ekiseera ekituufu bwe kinaaba kituuse ne bamuyita mu kkooti okwewozaako ajja kuteekayo okwewozaako era bangi mujja kuswala. Yagambye nti bazze bapanga okumulemesa ne bagezaako n'okwagala okumutta naye ne bigaana ne bagezaako n'okumusiba emisango nagyo ne gibula bubuzi era bangi bamukazaako nti n'ebintu byayogera ebisinga abeera alimba. Bwe yatuukiriddwa okwogera okulambula ebiri mu biwandiiko by'alina byagamba nti bye bituufu, Ssegirinya Muhammad yategeeza nti pulezidenti w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagaana okola interviews era n'agamba ekiseera kinaaba kituuse ajja kuvaayo ayogere. Abo abalowooza nti nno empapula yazijingirira bajja kuswala bukka. Empapula ze yalaze bagamba nti nfu era ze yatwala mu kakiiko k'ebyokulonda bazirina kyokka n'abamuwawaabidde nti basoose kusaba kakiiko ka byakulonda okubawa kopi z'empapula z'obuyigirize kwe yawandiisiza okwesimba ku ky'omubaka wa Kawempe North. Ssegirinya nti era baabawa ze zaatwalibwa mu kkooti nti ze baabawa ze baatwalibwa mu kkooti. Wabula omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya bwe yatuukiriddwa okutangaaza oba ebiwandiiko ebyatwalibwa mu kkooti byebyo Ssegirinya bye yawaayo yagambye nti nabo baabaloopye era nabo balindiridde okwewozaako kwabwe mu kkooti. Nkulikeyo nnyo abasasi baffe.